wabaddewo amabaasa nga 10 nga buli baasa erimu sample nga buli muna mulimu samples ez'enjawulo nga buli baasa erimu sample ey'enjawulo kati simanyi oba samples bazijje kukina nga amabaasa 10 gasuseemu okusinziira ku gembaze naye baga tegaweze era start to be collected era amabaasa ago okugasiiringa gasayiningiddwako nende lwa family then ne lawyer Nzige n'asayiningako then n'oyo obusawo ateekinze press ateekinze ebintu ebyo genda mu maaso sayiningako wetugezezaako okwebuuza nti lwaki ensonga zino zakoleddwa mu ntukutu kubanga abantu abasinga tebaategeezebwa bannamawulire abadde bajja bazikavalingira ddala okuva wa minisita Balamu abasinga tebaabitegedde bategeeza nti twabadde tetwagala kusasamaza kitundu bingi that Kafeero yali muyimbi w'amaanyi nga woobiteera mu public ensi yonna ejja kuggwayo osobola namuli w'omuntu okujja okuŋŋaana abeewo ate oba olaba era bamaze ne bajja ate zigenza okuwera ssaawa nga 5 ng'abantu batandise okwesomba. Omulungi atulaba alina gy'osinzira okuba nga otulaba ankwaniriza ku mikutu gyonna gy'osinzidde okuba nga otulaba amanya Bampitans andimu ne Kyabbeyi Julius Caesar omunkusero olunaku lwaleero omukulu Prince Joe Paul Kafeero eyafa nga ennaku z'omwezi 17 May 27 bamuziikudde okwongera okuba nga bakakasa n'okuggyawo ebigambo ebibaddengawo buli mwaka ku mwaka. Jjukira Munkuseere buli mwaka wabadde nga wajja nga wabaawo kukaayana wasuka ne bakayanira ebyobugagga then ne bakayana na ani mwana we olunaku olwaleero so tulina soda ku line abaddeyo tugenda kuba tumukubira ku nesooka obuze ku bantu tweyongereyo abalayi baffe mbalamusiza nsanyusa obbalaba so omukulu ono ensonga ezo yali azibaddemukko wakati kyobula tumulesa ayongere okuba nga ttanya ate ku nsonga ez'enjawulo concerning ebintu bya Kafeero so kisuubira ku lunaku olwokusatu Minister ayise family bagenda kubanga batuula bongera okubanga oboli awo babajjako samples kati kankubira abaddewo then tweyongereyo naye nga mbasaba mu subscribing video eno mugilike ng'osaana ogisharingirako muno obaka buno bubeera bukulu nnyo buli wolaba ate nga ku mikutu gyonna wosinzidde okubanga otulaba kibeera kya njawulo nnyo. Soda nkuyina ku line ensi yonna ekuwuliriza ow'ekitiibwa omwana Soda tuli bulungi so speed amina kakati wewe nkubidde essimu ino sebo mukama wange yaffe tugenda kukunja embeera yatabuse dda ku kyalo Masaaba ekyalo Masaaba kisangibwa mu ggombolola ly'Engogwe omuka gw'Endebwa mu Buyiko South Constituency mu district y'e Buyiko nga kyekyalo awaziikibwa omuyimbi yali kabaka mu kulya mu ndago amanyikiddwa nga the late Prince Job Kafeero yafa 27 the golden boy of Africa yes ku myaka 36 olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga omwezi ogw'omukaaga 2026 abakulu nga bakulembeddwamu munnamateeka amanyikiddwa nga Luzige yabaddewo mu mitambo yasindikiddwa minisita akiikiridde minisita ate okusinziira ku statements z'akoze ku ground kiraga nti abaddengawo era nga yawalako abaana abagambibwa nti baaboolebwa oba baagaanibwa mu famire so enteekateeka za Kafeero azibaddemu wakati ng'azitambuliramu kati wabaddewo n'omusawo amanyikiddwa nga Moses Byaruhanga ono tugenza okutegeera nga yakulira abasawo bonna aba Uganda Police kitegeeza omukolo ogubaddeko abantu ab'amaanyi minisita mu nfo n'omusawo akiikira abasawo ba Uganda Police abakulira yes yabaddewo then tufuna deployment police eya Buyiko district okuva e Lugazi ne DPC yakoze ekyo abaddewo yabadde in charge of security kati muganda wa Paul Kafeero omukulu amanyikiddwa nga Nende Abubakar Nende yakiikiridde family yabaddewo ku lwa family waliwo n'omuwala wa Kafeero erinnya oba yennaga wa Stella
something like that abaddewo then oluvannyuma ennyo ne waliwo ne mutabani wa Kafeero omulala azze zagenze okubeera ssaawa emu ey'okumakya nga security n'abakulu abasawo bagenda okwasiganya enteekateeka nga batuuse dda ku kyalo Masaaba era omulimu gw'okusima entaana ne gutandika ne basima entaana omukulu ne bamuggyayo sebe ebintu ebimu bibadde bikyalimu kati omukulu bamuggyeyo ne bamala otekinga samples zaabwe ez'ekikugu ze beetaaga era okimanyi ngenza okulaba nga waliwo amabaasa agattaka wansi wa 10 bwemba seerabidde as I stand to be collected wabaddewo amabaasa nga 10 nga buli baasa erimu sample nga buli muna mulimu samples ez'enjawulo nga buli baasa erimu sample ey'enjawulo kati simanyi oba samples bazijje kukina nga amabaasa 10 gasuseemu okusinziira ku gyembaze naye baga tegaweze era I stand to be collected era amabaasa ago okugasiiringa gasayiningiddwako nende lwa famire then ne lawyer Muzige n'asayiningako then n'oyo omusawo ateekinze press ateekinze ebintu ebyo genda mu maaso asayiningako wetugezezaako okwebuuza nti lwaki ensonga zino zakoleddwa mu ntukutu kubanga abantu abasinga tebaategeezebwa bannamawulire abadde bajja bazikavalingira ddala okuva wa minisita Balamu abasinga tebaabitegedde bategeeza nti twabadde tetwagala kusasamaza kitundu bingi that Kafeero yali muyimbi w'amaanyi nga woobiteera mu public ensi yonna ejja kuggwaayo osobola namuliwo omuntu okujja okuŋŋaana abeewo ate oba olaba era bamaze ne bajja ate zigenza okubeera ssaawa nga 5 ng'abantu batandise okwesomba era nga bawezaawo lwakuba poliisi yataddewo distance okuva nayo bali we badde bakolera egyabwe era abamanyi ku ntaana eyo nga baali batuuseeyo abatuuze poliisi esaliddeko almost ennyumba ya Angel Sekandi weggwerako poliisi weekomeza abantu kati okuvaawo paka kakuba akakyamawo nga waliwo abaana ababaddewo abaki abaana b'omugenzi nkugambye wabaddewo mu kusooka wabaddewo then ku last ne wajjawo omulala omulenzi ne bategeeza nende atutegeezeza nti ensonga lwaki abamu kati nga Swazi kutira Swazi erinnya lye balikulembeza nnyo mu nsonga zino nende atutegeezeza nti agenza okukuba essimu ng'ensonga zagenze mu maaso n'agamba muganda taata otukoze ekyo abamu bazeekanze bazeewunyiza nende atutegeeza lwaki n'ensonga endala baabadde tebaagala kufuna taataaganyizibwe okuva eri community n'ezirala baabadde tebaagala kufuna kukeereyezebwa nti abaana abamu abatakiwagira mbu babadde basobola okugenda mu kkooti ne bateekawo embeera nekeereyesa kakati kambuuze speed byonna bitambudde bulungi right wabadde so peaceful naddala emirimu gye gigendedde mu maaso era teri muntu akkiriziddwa kaaba abafamire okulaba ku mulambo yadde eddakiika emu nekyeza ekitiibwa ne bakisigaza tegeeza ekitiibwa tebakiyiyeeko mazzi yadde era teryalina kifaananyi kya ntaana bwebadde nga nsaanidde teryalina kifaananyi kya mayiti bwebadde yotaliiyo kuba wali eri bajalidooza ffeka abasoosedde ddala okukkirizibwa oyingira mu perimeters mubadde bakolera era nga tebakuganyanga n'oba okuba simu bakubuuza okolaki ekitiibwa kye bakiprotektinze bulungi nnyo teri kifaananyi kikubiddwa mayiti teri amulabye nako abantu babakuumidde wala nnyo ate n'ekirala waliwo n'omuntu annyonnyodde nti mu buwangwa abaana tebakkirizibwa laba ku mayiti ya muzadde waabwe ebirungi ebiri ab'enganda tebakkirizibwa mu buwangwa ate atutwale tuli mu mateeka kakati n'ennende kennyini naye takkiriza girabako oyogeddeko naye njogeddeko naye agamba ekikoleddwa akakyogeddeko atya yasinze nokyagala kayitawo ennende omu era ategeeza nti abadde akubiranga Balamu amasimu entakera era y'ensonga gyatuwadde lwaki agambye ebintu bino babikooyi myaka 19 abaana bakaayana buli omu adduka wuwe tutaase eno batugoba ffenna ffe tuli baana ba taata kati batuse kulasiki nga tebalina nga okufuna yeeni eri 100%
nga kino kye balina okukola era abadde musanyufu tukulaba nga bategeeza samples bagenda zitwala mu laboratory za mirundi ebiri ya poliisi olwenda laboratory era gye boogedde Rwanda ezisikutte erinnya. So bagenda twala mu gundi bbiri eyawadde era wokka eriwo ekola sample DNA gundi laboratory. Okay, kale kati ndowooza okujjawo ng'olina byagala awo birala okutegeeza abantu. Kiyinza ogamba abantu waliwo munnamateeka kyategeezeza nti kuba tumubuuziza tunga kati ebintu bya kafeero kuba kafeero wetwogera kakati takyalina bintu bya bugagga ebyasigalawo netumubuuza kati ebyo kiri kitya ategeeza nti buli eyagula aleka amanye ngaeyakoze yabulira oba olugambo kubanga awedde tokkirizibwa kugula kintu nga tolina letters of administration ate okusinziira ku ssemateeka eyakwatiddwako n'abaana bonna abagambibwa abakwatwako balina okuba nga bakkanyiza ate obuwiki tetusuubira nti oba eri eyagula ekintu kyakafeero ng'alina letters of administration kitegeeza nabo kati emitima gy'abasenguse dda gyabazze ku mitwe basaba maliriza okuzuula abaana bonna bonna nga bawedde okuba babayise babakunze byagamba nti mwana akafeero agende bamuteekeze sample okubakonkanise akitegeeza abo bonna bonna aba tebamanyi kyakutundibwa kwa kintu kyonna kyonna yasigula yatulaeyo ekyema kati kitegeeza abo bo kati batandika okuba nga banoonya gye badda era bantegeezeza nti bebamu ku babadde mbu ebyo byambu biwulidde mu statement ng'abantu basatu bagamba bebamu ku babantu babadde balemesa okuziibula okufuna DNA entuufu kuba waddeyo n'abamu ku baana nga tebabikkiriza ebya DNA kati mwonna mukyusa amaaso mugasi awo mumuzunga nti abaagula nnyo omuzadde bagusesema tewali ngeri gye bayinza bakompensatingamu birungi si birungi oli buno bwalina okukwata olwaki twabadde omuwettere omwana kale oli ku mikutu egaggadde akafubo Grosh TV jagala osubscribinge Endless Media omukutu gaggadde ne Tash 256 ekiri asoocha bbeeyi ensonga oziwulidde ensonga mwazirimuko emabegako kirina kye kiyamba kino tekiyamba kirina bwe kiyambira naye era kisobola okubaako bye kyonoona ne bye kikosa DNA ezo nze nsiba nkigamba nnyo abantu edda abasajja baazaalanga abaana ng'oluli asobola okumanya nti hanzi yaze yafunyisa mukyala wange olubuto bino nga siriiwo kati semina mukwano gwaffe yali musajja mukulu kati bagendanga eyo okugoba ente oba babbanga nte nga bagenda ne bagoba ente okuva e Kenya mu Turkana region awo bajja babbanzi bazigoba bugobi ne baziyingiza muno kati nga asobola okumala emyezi ng'ena taliiwo kati we yadda yasanga mukazi we bamufunyisa olubuto nakati ye kyeyakola yasirika naye n'agenda ewa neiba n'aswama mukazi we naye n'amufunyisa olubuto n'agamba kati tonkolako nange ejjoogo nga nange nina kyensobola okukola kati yakola kimanyi ono omwana si wuwe naye n'amukuza bulungi ng'owuwe nti abazadde baabanga we batyo basobola okuba n'abaana bamanyi ti si babe kitamme waaba yafanga yakugamba ono muganda wo n'ono muganda wo nga tababudde kati mwange abaana mujjawo olukusa olutandika okukebera bannammwe okubaboola kuba mwenna Kafeero yafa muli bato ndowooza yali omukulu yali oba Swazi yali myaka nga 13 12 yali omukulu ngera bonna akimanyi baganda be nga ne kitaabu abaleeta n'ababanjulira ng'abaagala y'omu ku basinze oleeta obuzibu kubanga bakugamba nti ebivulu bino byakola buli mwaka tabajjaamu byanfuna era banne ababoola akkirizaako baana bannyina bokka kati kijja kuvayo ng'abaana abamu si baakafeero bwe tubadde tumanyi nti baakafeero akagereke kiri ntugenze ku DNA ey'omugenzi yennyini ate babitutte mu bitundu bya njawulo mirundi ebiri
tetusuubira nnyo kufuna bukumpanya mu kino kintu kuba kirimu nnyo n'amatala ne kamera nnyingi naye watyanga bivuddeyo nga siggwe gwe abadde asinga okuleekaana ennyonyi tuziikule nga siggwe mwana wa Kafiiro kitegeera ekirala kye neewuunyizaamu ye kwe kuba nti abantu abaagula ebintu biyinza okubibagibwako abaagula ebintu by'omugenzi anti kati ekiraamo kigamba kiti eky'omugenzi anti mu mateeka kati looya yaawabudde bw'ati agambye nti byonna byonna ebigenze mu maaso ebikoleddwa singa kinaazuula nti eyagira birimu smart administration ani eddukanya esseeti y'omugenzi tebayo omugenzi ati 36 alabika yali tannabirowoozaako yali tannabirowoozaako naye mbu omuntu eyagula mu bukyamu nga be yagulako si beebo abali close oba bali mu bana abaana bagenda okuba nga bafuniddwa nti beba omugenzi bubibagibwako anti kati olaba ekyo kibaamu obutaba fair lwa nsonga eyagula anti labayo eyagula gwe yagulako amumanyi era yalaga nti waliwo obusobozi nti ye nannyini emmaali yaddukanya emmaali okitegeera tayinza kuba nga yagula buguzi mpewo ennyumba y'ekajjansi baagitunda ate bagamba swazi y'omu ku baatunda okitegeera kati ensonga ezo mwami Balamu ndi byafuluma woofiisi kituyambye nti ayagadde azireke nga azimaliriza kuba oli yali mukwano gwe naye neddeyo ku kiri nti abazadde abaana bano tufube nnyo okukuza abaana nga tebatunulidde nnyo byabugagga bye tugenda kuleka kubanga after 19 years kiki nnyo tewaliwo na kyamaanyi kiriwo kibakayanira naye abaana amu balina emirulu kati naddala oyo swazi twabeerako naye mu 2015 negaye bamuyita Alex ali mu US ku nsonga y'ono omukyala Catherine Garrett Baines oba omumanyi eyali omwana w'omuzungu yali yakasomya akatabo ka One Little Jita keyawandika mu Kafeero mu 2015 ngera bali mu bintu byerimu aguluba ne banne 2015 netubaga n'ebintu bakite mubivaako bwaba kitammwe nga yakwaleka n'abaganda bo bayise nga baganda tolina kyamaanyi kyogenda bbawa tebena kyamaanyi kye beetaaga eri gye bali balina bamaama baabwe okitegeera naye sense of belonging nti gundi ye taata wange tobajjaako ekyo kibalekere oli kati ojja omugenyi Kafeero si kitaawo ng'ate ne nnyina mukazi watuluusa sobola okujjanga ne maama yafa takyasobola ajja kukugaba walala ogenda kumubuuza maama ani yanzaala ekikoba ofunye ekipya okitegeera abamu bakyali baana batamu bakuzeekuze basobola okutandika famire n'ebika ebyabwe naye kukana akaseera nga n'abamu ku bamaama b'abaana abo tebakyaliwo gwe noobanga banno olimu bakyokooza bagobaganya naye nga tewali na kizimbe kirawo nti kyemusolooza nti kati gwe oyagalako omugabo mungi nnyo babitunda bayimala Okafeero ebintu byalina ebimu babitunda waliwo yalina wakazimba awe Kasubi bakayitanga Marizi pub kalinga awo Kasubi ku mulongooti ettaka liri awo bayitamu Kasubi ku mulongooti nga wakava mu katale ke Kasubi tashamanyiyo akafa bakayitanga Marizi pub Kafeero yaguzira wawe ettaka we Kasubi ne babitunda awo nga yakafa mu ebyo ebiseera so kati katusabe bekikwatako kimakinga sense ate kimakinga sense kimakinga sense ate kimakinga sense kuba kati nza okugamba nti tulwanira sense of belonging kyekiringa ekikulu anti kati baani abasinga ogyetaaga mulimu abakkiriza nti Kafeero nze yanzaala ono ate agamba gwe Kafeero si yakuzaala soda ngambe nti abantu babi be babadde basinga ogyagala nani abaana ba family Ismail abantu ba family Ismail Nende waliwo n'omulala omuwala Nende muganda wa Kafeero then waliwo n'omwana n'omwana omulala ate bannaye mulekerawo okwogerayogera nnyo ebitajja kati mukulu Nende namulaba nga alina byayogera ku mukyala bisirikirwa ebityobula ekitiibwa ky'omugenzi n'omukyala ono aliwo omulamu mbisirikirwa ayinza okuba teyazaala mwana okitegeera ezo bibaawo mu bafumbo bangi ne balemu okuzaala compatibility neegaana n'afumbire wala n'azaalayo abaana bibize bibaawo so tekimuggyako kuba nti yali mukyala we nga ye muganzi gwasinga okwagala naye nalaba mukulu Nende nga ebigambo byawanda si birungi eri omukyala oyo naye nga ate bisirikwa yaba yasobola okukuuma ebyobugagga bya Kafeero n'atatundako na kimu n'ekyapa baakimuggyako yakatiwayo recently naye nga abadde nakyo ebbanga lyonna singa yali mukazi bano abaali abanyaguza abajja okubba obbi yandibadde yabitunda dda kuba bano bonna baali bato nga ye mukulu nga mugezi nga asobola okutunda ne bakuzeekuze paka ebategedde n'abibawa abasigaddewo ku nsi bafuna abasigadde mu bino byonna
abalamu wakati ne baba batusabira nga tufudde eyo enjiri etera okubeera ku ntaana eba teyamba mufu eba eyamba ffe abasigaddewo abawulira kati eriffe abasajja ate abazaala abaana mu bakazi ab'enjawulo kino kiba kitukwatako nnyo ate era nga si kirungi nnyo okuzaala mu baana mu mukazi omu kuba osobola okuzaala mu lulyo nga lufu okitegeera kati obwo bwenzi teba bwenzi Abulahamu yalina abakazi mukazi we nate namana aliyako ne awusigalo gwe yalina ate nga mukazi we yamugambye gezaako laba tunazaala abakozi babangawo so abasajja mwena abalina abaana abasukka mu omu bakazi ab'enjawulo ndowooza buli omu wandibadde omutemera gy'omutemeredde eyo n'omugamba gwe ne maama wo eyo kino kyekyammwe ne bwoba osobodde mufunira kapoloti ka 5 ku 5 eyo ebbali mugamba nze wemba nga nfudde gwe lwanira wano ne maama wo ajjanga okujja wano wenkulese ne maama wo gw'otemanga okitegeera kituwa ekyokuyiga bannaye nti wakati abaana bakayanira omuntu butono nnyo ne batuuka okwogera ebitajja ne beerangira oli nadda mu maama we yamukuza okitegeera n'ayogedde ebigambo ebitajja naye nga otunulira kye bafa tokiraba tekiriiwo anyway ensonga nno zeezo katusuubire byonna gye binaggwera abantu bonna bajja kuba bamatidde okumatira kusobola okubaawo naye era bano oli ekimulimu akimanyi bulungi abo baganda be okitegeera talina teyaliyo nga taata waabwe abazaala kusegenya waliwo abalala abajja ate nga waliwo yajja n'ow'omwezi kati ndooza ne bino ebiyinza okukwataganya nti waliwo abamu abayinza okuba nga bajja nga babuusibwa ate nga nabo tolina babuusabuusa nnyo kubanga omukulu ayinza okuba yali akola ki kati tebayinza kuleeta mwana wa myaka 15 kapeera amaze emyaka 19 yafa 15 aba yamuzaala bayinza okuba abajjamu ebyo ebiseera nga yakafa anti kati abo abajjamu ebyo ebiseera nga yakafa tulina omusawo w'emulago oyo omukyali yalinga akola emulago yali agamba yali yatereka sampo z'omusaayi gwa Pawulo zagwawo tegufa gulwawo tegufa so abo abali bajja mu biseera ebyo kuba kati era entalo enkayana ennyingi zitandise kulabikawo wano jjojjo mu 2017 2016 awo ng'abamu batandise okukula baagala okubaako bye bakola kati nga balaba bano waliwo ababalemesa ate nga n'omugabo gwe balina okugabana mutono nnyo kati nga yala eliminatinge banne bo bagusigaleko batono mu nnyimba bakyazifunamu ennyimba zikyalimu ssente ennyimba za kafeero zikyalimu ssente naye bakyazifunamu anti kati balina kutereezangira eki gye basobola kufuna loyalties za kitaabwe okitegeera tetumanyi musika mutuufu yaani okitegeera ne kafeero teyaleka musika okitegeera bateekako buteesi bo gwe baagadde bwe balaba nti anaaba nnyito waliwo gwe baateekako bamuyita ninnya ndyerabidde ndyerabidde naye yali mwana muto kati nga tomanya nti anaaba atya omwana kati bino bitukyamuka abazadde ng'olaba akaana akakufaanana kagonvugonvu n'okagamba ono ye musika kati wayita ebbanga ate ne kazoliga okitegeera olaba nga takyasobola kukalingawo mu kitiibwa kyange kankyuse kati kafeero bambi ye teyasobola kufuna mu kisoogo obulamu bwe Katonda yabumutemako ku myaka emito ennyo n'aba nga tasobodde kukuza baana be kubeerawo kulaba ani asobola okukumaakuma banne naye kati ffe nga abalaba tulina be tulaba nti ono asobola okukumaakuma banne waliwo oyo omwana eyava e UK gwe baazaala eyava e UK erinnya ndyerabidde omulaba nga ne mu njogera ye alaga nti ali hambo asobola okukwata banne asobola obbawa ekkuba ettuufu kuba kati bino ebintu si bya bugagga nti batawaanya kuba tewali ettaka eriri e Masaaba lye baatunda era kati bagaza ikazi 22 kati baba nga abaana bali 20 mugabaneko emwemu mugabaneko emwemu ebbiri zisigadde kwe kuli kitammwe kwe yeebase nammwe kubasobola obbaziika naye olaba nti ono ye mululu gwe gumutawaanya kuba kati ffe wano olaba awufuna kapoloti ka 5 ku 3 n'oba bumativu n'abaana bo ne babeerako ne bakola bulungi byomu n'abaana anoonya gy'alaga kale kati ekisembayo mu nkuseero byonna nga bigenze mu maaso tegeeza balina okuddamu ne balonda omusika tebikyetaagisa naye kati agenda sika ki famire anti mwetaaga okubakumaakuma mwetaaga okubakumaakuma kati era bajja kufunanga ebizibu n'azadde okitegeedde ani amutuuma erinnya nanganga yafa
nanga yabeeranga mu makindi we tunywera ukawota aminota okitegeera nanga yafa kati omusika wa Paulo Kafeero asobola okuddukanya estate ye. Estate tekitegeeza nti nyumba zokka zokka ne wax ze yaleka okitegeera obutabuubu oba kati omukyala akatabo katunda twakagula ng'emitwalo 5 215 kati ezo zonna wax ennyimba za Kafeero zikyalimu ssente limu nasobola okujja n'aluzanya mu fiimu kuba music wa Kafeero yali wakusomesa tulaba firimu za Harry Potter butabo okitegeera kati ffe tulina wano abayimbi abalina music ng'asobola n'okuvaamu olugero lwa firimu lulamba be bakafeero ze balina oli asobola okujja n'agamba this movie was inspired by a song essaawa y'okuzaawa ki ekibaawo ng'ofudde bingi ebikolebwa ng'omaze okufa okitegeera yabyogerako byonna byennyini bimukolwako nti abantu batuuka ne batandika okugujubanya ne bataamanya gye byava okitegeera kati bano bye bavugujubanya tebamanyi omusajja ennyumba yagizimba atya kuba kati mu katabo ako One Little Guitar by Catherine Gaines Barnett akulaga n'ebifaananyi Kafeero ng'azimba ennyumba eyo mu ebiri nga Kafeero yeekwatidde brush asiiga ennyumba ye kajjansi tebyali by'ennaku zino nti oli yateebye ssene n'azimba ennyumba mu mwezi gumu n'egugumuka neggwa yagizimbira ebbanga n'aleeta garagi n'agissaako ne batusaako amadinisa nga naye mwabeeramu najja nje tugenda kusiiga obufaananyi mwe buli mukatabo mugende mukanoonyi so little by little yasobola okusustaininga bye yalina naye kati mwate muzze mu bisaanyiza omulundi gumu oyo ennyumba n'agiteeka katale netundibwa kati mma mugenda bbeerawa kati mwenga abaana ng'ovuddeko ebyekyalo nti kiri eri ku kyalo we mukuŋŋaanira n'ennyumba yabakoze gye bwe mwakulya bwe mwasomeranga mwavanga nga mugenda ne ku masomero mwagitunda mulina we mwagula ewammwe tebayina kati bagala basigaye ne biri bagamba wali yatundawo n'aguza ab'ebikajjo ate yagamba yaliizinga okitegeera Katonda atusaasire ekigudde mu nju y'omulala woba naawe oli mugezi bagamba babulira owaabo naawe omunaku okutwa okunkumula kati kansabe nti abasajja bonna nga bwe tulinayo abaana ebbali eyo kikakirizo no abasajja balina abaana kati gwe haniza ogenda kujja notubuze enguza otuuke okufa wano baleeta abaana batandika otwegayira waliyo omulala mwe mwabeeranga naye twabeeranga naye kati tetumanyi balala bayina kati kitugakatako okuba nti tosobola okupulaninga ahead babawandiike bateeke mu ddaame ezo omukazi n'aleeta omwana nga afudde temuleetanga ndi mulamu leeta omwana we aba gy'ali obigaaniddewo ng'omwana n'aleetebwa nga nfudde oyo si wange sebo omukazi omuwala twabireko awo n'omuwala sebo nga alina kyali waffe omuwala n'abula okumala emyezi 7 n'addamu okulabika nga amagayi mbundira obuto lwa myezi 7 naye ng'abuze nalo kyokka essimu kweziri kati ono yamala mukubira simu ndowooza nga yala kuddamu kukwatamu namugamba sebo najja n'amugamba ati mayi ndi lubuto n'amugamba oli lubuto nti ye amba nti lwabbya nga ndi myezi 7 omwana ajja nga ali lubuto nga tuli ffenna naye nga abakazi bazibu kati amala okuzaala omwana naye baba balowooza ki ebiseera ebisinga amala okuzaala omwana ate najja naga mwana wo kati ne mutandika kubala nnaku tubale ennaku nasemba ddi okukulaba tutandike kubala nnaku naye kati gwe omuntu gw'obuzeeko emyezi 7 naye nga n'essimu ze kweziri obeera otya olubuto lwe n'otamugamba nti gundi ndi lubuto n'otandika okugenda okunywa eddagala nga tebakubuuza tata lubuto yaliwa kuba kati ffe tubadde nga tugenda okunywa eddagala ne mukyala wange okitegeera bakubuuza kiseebu nnyabo abaloli agasinga tegakyakkiriza nooza nakukula ku bakyala abo nga tebaleese babba baabwe era nange nali nesigaliza nga saagala kugendayo naye seebo bagambye nkutwala so abantu balina okubeera nga ebintu babiteeka mu bulambulukufu ozaala abaana ebbali omukazi w'ewaka woba omutya oli mukolerera ebibye oba otya okugamba omukyala w'ewaka nti munaaye twazadde oba gamba famire yo gamba kati naffe twafunamu obuzibu awo nzeyi wange yagenda n'afa ne maama wange yali mukambwe endowooza kati yaleka omwana eyo naye ate ekyatuyamba ndowooza baganda be baali bakimanyi nti naye omwana kati omufu bwafiira kati twali mu kaseera ka bibuuzo baana basinyeeko okukola bibuuzo kati nga yabadde amusabye akasente k'omwana
school fees yali atwali tugenda mu third term awo kati nga mugambe week ejja nnindamu kati omukazi agenda okuba week gye yabamugamba okulinda mu asabe ka fees na noli twamaze nadde omuziika twali twamuziika like 2 days ago naku simu kati nga nze njirina ningamba naye nemugamba kuba ndowooza nali nfaananya nze wange eddoboozi nangamba waswa abaana bagenda ku ssomero taata wange bali muyita waswa abaana bagenda kukola bibuuzo naye ate wagamba ogenda kumpa sene nemugamba nnyabo nyini simu eno yafa kuba twagisigaza twalaseera nga tukuwo kotinetinga n'abantu emirimu gye yali akola abamu be yali abanja n'abali bamubanja omukazi n'atulika n'agamba ekiki kati otandise nakwebuzaabuza ongamba nti yafa olwokuba toyagala kumpa ssente za fees nemugamba munaye ekituufu yafa nambuuza gwani nemugamba nti mutabani we Julius nagamba yakuŋŋambangako neotandikirawo nga kitalo kati ate maama kati mbimugamba naye abakazi bantu bazibuzibu yagamba nze nali nkimanyi naye ng'omuntu yebuzaabuza naye nze nga nkiraba nemubuuza kati gwe wakitegeera ng'otya nagamba kati amuyajjanga n'agula wano ebintu n'agula oba omufaliso oba biki n'abiteeka awo ennaku nga 3 namalake n'abitwala nannimba mbu alina mukwano gwe gwaguliza naye naye omwana mumuleete waba gyali kati obuzibu ate ffe bwe twafuna omukazi yali yatwala omwana oyo nga gye yafumbirwa ng'omwana muto naye kati omwana ye yakula akimanyi oli ye taata we okitegeera kati omwana tebaamulaga nti ono si ye kitaawo gw'oli naye kati n'atugamba ate kati nosooka omwana tumumatize tumugambe nti kitaawo yafudde owaddala akuzaala ono bulijjo kuba omwana yali musinya fo kati nga balina omumutuuza bamugambe nti ono si ye taatawo omukyalo yali yakuza bulungi omwana oyo naye ng'ate obuyambi abukima mu taata wange kati ng'oli naye n'oli yali amuwa naye kati ono naye kyali kimukakatako okulabirira omwana gwe yazaala naye kati ng'ate ate okumuleeta ewaka kuba ndowooza muzeeyi maama yali mukambwe kati tubadde tuddawo wali nti omukyala waaka waabanga mukambwe ng'okakasa omwana gw'ozadde ajja kufuna obuzibu oba n'okuboolebwa wano ewaka bakolerere eyo gy'ali obazimbyeyo ne kaba kayumba aba nti munnaaye bwe mbanga nfudde eri temujjanga kuteekayo nsasagge kubaako kye mubanja just ew'okubaziika weewali naye wali nti mukayanira wali nti bakimanyi baganda bange bakimanyi muli baana bange naye ewaka we tubeera nze ne maama ne mukyala wange bayinza okubaawo obuzibu n'omuliro omwana asigale ne nnyina obawo obuyambi naye kati bano abasajja abasirika anzi n'osirika neweegana n'okwegaana embuto naye nga ate baali ebyalubaluba okitegeera so tubeere babuvunaanyizibwa ng'abasajja kuba kino kijja nnyo ku basajja abakyala bano bantu bali lavde yasobola okukwagala nga wooli era n'akwagala lwakuba olina talenti n'akwagala lwakuba olina ekiviiri olaba bakwagala olw'ekiviiri tubeera nagamba oyo ow'ekiviiri oyo okitegeera kati ye ate waayagala omukazi bambi ayagalira ddala kati ate gwe oluusi oba oyagala kwetaasa bwetaasa kati mu kwetaasaako singa ofunirayo ezzadde si nze nzekka naawe mu kwetaasaako singa ofunirayo ezzadde twala obuvunaanyizibwa bwo bw'oba tewasobola kwambala kuziyiza lubuto okitegeera ekyewuunyisa nno olaba abasajja b'edda abo nga tebalina nnyo ssente naye nga ate bwe bazaala abaana babakuza tebakubiriza nnyo bakazi kujjamu mbuto naye ennaku zino omuvubuka omusanga alina ssente afune miliyoni 10 miliyoni 2 ne buli mukazi gwe yebakako olubuto tulugyemu so tubeere bavunaanyizibwa tetumansamansa baana nga tumanyi tetujja kusobola kubabeererawo okitegeera abavubuka mulina ogwo omuze tetumansa baana nga tumanyi tojja kusobola mubeererawo yambala oba tosobola bireke biveeko kuba liwobaka n'omukazi omukazi ateekeddwa kuba nga afuna olubuto liwomwebakako kiri mu butonde okitegeera abantu fekka ndowooza n'embwa ffe tukola sex ow'ekiyonoonero otherwise ebisolo byonna byatondebwa nti buli wekyegatta ne kinnakyo lwa lubuto kizibu okusanga ente oba embuzi nga ziriawo ziri mu kwedikkina fwa okitegeera egenda lumu eno neewaka kati gwe wakiweegaana ng'omaze okwebaka n'omukazi ate nga sina mundi gumu badde nalina gamba ndi lubuto neweegaana okitegeera buli webaka n'omukazi watafuna lubuto ebansobi yes ebansobi waba talufunye ebansobi naye nga mu butonde yali alina buli weegatta naye lwalinga lubuto kyobalaba edda omukazi yazaala yabeeranga ku myaka 32 ng'alina abaana nga 15 kuba buli mwaka baazaalanga buli mwaka tewalinga bya famire
nti buli bw'omwegattako luba lubuto. Omukazi ku myaka 32 ng'alina abaana 14. Kale tetusobola kusukkawo. Until next time, bye bye.